olugendo lwa Sinbad omulunnyanja olw'omusanvu. Bwe nalekayo okutambula ku nnyanja era n'obulamu obw'okusuubula ne ngamba munda yange nti ebyo byonna bye nafuna kabimale, mwoyo gwange wummula. Awo ne nsigalira kwesanyusa na kunyumirwa byansi. Naye mba ndi awo ntudde omuntu n'akonkona ku luggi ne tumuggulira. Awo omugalagala wa Kabaka Khalifa n'ayingira nga bw'aweevuuma n'aŋŋamba nti Khalifa akuyita. Nange saddayo kutuula wabula nagenda naye okutuuka awaali omutanda. Ne Khalifa naye aba mutanda ali omu, Kabaka wa Buganda. Bwe namala okwenywegera ettaka mu maaso ga Kabaka n'okumulamusa naye nannamusa, awo n'aŋŋamba nti Sinbad, neetaaga onkolere omulimu onoogunkolera, ko nze mukama wange mulimu ki ogwo gw'oyagala omuddu wakukolere? Ko ye nti nkwetaaga oŋŋendere ewa Kabaka w'e Serande omutwalire ebbaluwa yaffe n'ekirabo, kubanga yatuwandiikira ebbaluwa era n'atuweereza n'ekirabo. Nakankana nnyo nga mpulidde ebigambo ebyo, kyokka namuddamu nti Allah nga bw'ali omulamu, mukama wange nakyawadde okutambula ku nnyanja oba okutambula eŋŋendo ez'engeri endala, era buli lwe mpulira omuntu anyumya ku kutambula anneesisiwaza nnyo olw'okubonaabona n'ebyentiisa bye nayitamu. Natandika okunyumiza Khalifa ebyamagero ebirala byonna ebyantuukako mu ngendo zange zonna 6. Bwe yabiwulira ne yeewuunya nnyo n'agamba nti Sinbad, nkubuulire, mu byafaayo by'ensi zonna siwulirangayo omuntu yali atuukiddwako binene ebyenkanaawo era oli mutuufu okukyawa okutambula. Naye nno olw'okuba nze onoŋŋendera n'ontwalira ekirabo kya Kabaka w'e Serande wamu n'ebbaluwa ye, era Katonda bw'anaasiima ojja kudda mangu. Tetwagala kuba na bbanja lyonna eri Kabaka oyo. Munnange konze nti kale mukama wange yogera bwogezi, nze naakolanga bw'oyagala. Ebyo nno nabyogera lwakutya kumenya kiragiro kye. Teyalanga nkwasa bbaluwa n'ekirabo wamu n'ensimbi ez'olugendo, nange olwamala okunywegera ebibatu bye ng'amba ebbera. Bwe nava e Baghdad ne ntuuka mu nnyanja ne nnyingira ekyombo ne tusiirama emisana n'ekiro okutuusa lwe twatuuka ku kizinga kya Serande. Olwatuuka mu kibuga omwo ne ŋŋenda butereeve wa Kabaka ne nywegera ettaka mu maaso ge. Ne lwaki banywegera ettaka bannange? Kabaka bwe yandaba n'agamba nti munnaffe Sinbad, tusanyusa okukulaba ate olwokubiri. Katonda yeebazibwe. Bwe nasembera gye yali n'ankwata mu mukono n'antuuza kumpi naye, n'annyaniriza bulungi bambi, n'ambuuza nti kiki ekikukomezaawo nate Sinbad? Konze nti mukama wange nkuleetedde ebbaluwa yo wamu n'ebyamakula ebivudde wa Khalifa Harun al-Rashid omulangira weewa we Baghdad. Awo ne mukwasa ebbaluwa ye ne mwanjulira n'amakula n'asanyuka nnyo. Gano ge makula ge namuwa: embalaasi egula ebitundu bya zaabu 1,000, ng'eriko amatandiika agatonebwa n'amayinja ga alimansi, ekitabo, ekyambalo eky'ekitiibwa ennyo, engoye eza pamba w'e Misiri, engoye eza sirika w'e Suwe, ebiwempe by'Abayonaani, ekikompe ekitangalijja nga kiriko ekifaananyi ky'omuntu alasa akasaale wamu n'empologoma, ate n'emmeeza ya Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri. Emirembe gibe ku ye, naye ate emirembe gibe ku ye nga yafa dda. Mirembe ate aba ajagaza ati gimuyambe ki? Yafa dda Dawudi musajja wattu. Bino bye bigambo ebyali mu bbaluwa gye natwala. Emirembe egiva eri Kabaka Rashid, Katonda gwe yawa amaanyi awamu n'ekitiibwa era ne bajjajjaabe. Okweyongerayo ebbaluwa yo yatutuukako ne tugisanyukira nnyo, era tukuweereza ekirabo ekiyitibwa essanyu ly'abategeevu wamu n'ebyamakulu ebirala bingi ebisaanira Kabaka. N'olwekyo tukusaba obitwale, emirembe gibe naawe.
naawe. Bwe namala okwanjula ebirabo kabaka n'asanyuka nnyo nampa ebirabo ebirala bingi era nansembeza mu kitiibwa kya kitalo nange ne musabira awangaale ennaku zonna. Ennaku bwe zaayitawo ne musaba anzikirize nzireyo ewaffe naye munne teyanzikiriza yagaana. Agamba nti awo ne muvaako ne yamala mu kwegayirira ennyo n'alyoka nzikiriza. Awo ne muvaako ne nsaabala wamu n'abasuubuzi bangi n'endaba eridda mu nsi yattu. Naye nga koyedde ddala okutambula n'okusuubula. Twatambula bulungi ne tuweza ebizinga bingi bye twagenda tuyitamu nga tewali mutawaana gwonna. Tuba tumazeeko ebizinga nkuyanja ne tusanga enkumuliti y'obwato obwali bujjudde abasajja abaali abatabaazi nga bonna bakutte ebitala n'empiima mu mikono gyabwe. Mu bifuba byabwe baali basibyeko engabo ez'ebyuma nga bambalidde emitego n'obusaale. Batulumbagana ne batuttamu abantu bangi nnyo nno. Ne banyaga n'ekyombo kyaffe, abalala ne batutwala ku kizinga ekyali okumpi ne batutunda mu buddu ku miwendo gyonna gye baayagala. Nze omusajja omu omugagga ye yangula n'antwala mu nnyumba ye n'andiisa bulungi bambeera n'annyambaza. Omutima gwange ne guweweerako ne nfuna ku kiwummulo. Olunaku lumu mukama wange yambuuza obanga nina kyemmanyi kyonna ekintu kyonna kyemmanyi okukola. Konze nti mukama wange ndi musuubuzi kyokka okujjako okutunda n'okugula ebintu. Sirina nze kirala kyemmanyi. Koya nti tumanyi nakulasa na kasaale. Konze nti ekyo nkimanyi nsobola okukikola. Awo kwe kundeetera akasaale nanneebagaza emabega ku njovu ye. Kwezi n'enjovu bazeebagala. Njovu nazo ziringa eŋŋamira n'ebirala. Endogoyi ziringa ndogoyi. Ne tugenda mu kibira eyo mu kibira bwe twatuuka awaali etti eddene nandagira ndirinnye wamu n'akasaale ntuule eyo ninde okulasa enjovu emu nga zizo. Kati ng'obudde bukaalaamye ndaseeyo enjovu emu ate mutegeeze ng'enjovu eyo ngisse nga mmaze okugitta. Olwamala okundagira ebyo ye ne yeddirayo mu maka ge nandeka mu kibira nzekka. Naye olw'okutya kwe nalina kwali kuyitirivu nnyo. Obudde olwakaalaama liba teriri busanga enjovu zijja nnyingi nnyo nga zisaasaanira wansi w'omuti kwe nali. Nze namala gazilasaamu kasaale kyokka. Nalabiraawo nga nsuulako emu wansi beddu. Obudde olwali okuwungeera nenzirayo nentegeeza mukama wange. Nasanyuka nnyo era n'agenda n'aggyayo enjovu ginnatta. Namala ekiseera kinene nga buli lunaku nzita enjovu. Mukama wange ng'agitwala okutuusa olunaku lumu lwe nali nga mbulidde mu makoola eyo g'emiti waggulu nga mpulira enjovu nnyingi nnyo nga zijja zikaaba ne mpulira nga n'ettaka lyonna wansi likankana. Bwe zaatuuka ku muti kwe nali ne zigwetooloola. Awo enjovu emu eya sseddume n'ejjira ddala ku muti kwe nali n'egukwata n'ekikono kyagwo n'egusika n'amaanyi okutuusa lwe yagukuula mu ttaka n'egusuula eri. Nze n'engwa mu njovu wakati. Maama! Awo liseddume liri ne lijja ne linkwata naye yamanya atya nti oli ku muti waggulu naawe. Kaakati awo liseddume liri ne linkwata ne linsuula mu njovu. Enjovu eyo ne linkwata ne linsitula eryo liseddume eryo mu nkende ne linsitula ne linkunguzza nga n'enjovu endala zirivaako emabega. Enjovu eyo yantwalira ebbanga ddene nnyo naye nno anti ng'okutya kwokka kunfuulidde ddala omufu nga ninga omufu. Bwe yatuuka we yayagala n'enkasuka wansi eyo ne yeetambulira terina kye yankola. Ne yeekwatira makubo gaayo ne zinnayo nazo ne ziteeka okwo. Waayitawo ebbanga ddene nga seenyeenya anti nasooka nakulowooza nti nfudde.
nasooka kulowooza nti ndi mufu nenga kijja kwenyenya ndabika nafudde dda kijja kwenyenya munenga ndowooza nti n'okusigaza gumba wadde mu mubiri naye bwe nawulira nga nsobola okwegolola ate nenzijirwa okutya nti mpozi enjovu ziri kumpi awo zikyanninda zirabe kyenkola okutya bwe kwagenda kunzigwamu nenetegereza ekifo we nali nendaba nga nzenna neetooloddwa magumba ga njovu olwo nentegera nti eno limbo ya njovu era nti enjovu eno kalimagezi endeese kundaga masanga ga njovu awo nensituka nentambula emisana n'ekiro okutuusa lwe natuuka mu maka ga mukama wange anti nga nzenna mubuze nga nfuuse olw'enjala n'okutya yasanyuka nnyo okundaba nga nkomyewo naŋŋamba nti obwedda bonna beeraliikiridde nga bamanyi nti enjovu zanzita awo nansaba munyumize ebyantuukako ne mutegeeza bulungi byonna neyewuunya nnyo era najjula essanyu nambuuza obanga nkyajjukira ekifo ekyo nze bwe nasanga amasanga g'enjovu koze nti nkimanyi bulungi ate twabandaala nga tuutwo twebagadde dda enjovu nga tukungujja okutuusa lwe twatuuka mu kifo awaali amasanga ng'essanyu mukama wange lyalina terinyumizika nga tusibako masanga mangi nnyo nga tudda waffe ate yeyongera okunkolera ebyekisa bambi era naŋŋamba nti mwana wange ontuusizza ku bugagga singa nno naawe Katonda akusasudde teyalwa n'ayatula ekikulu nti kati tokyali muddu nkutadde ofuuse wa ddembe Katonda leero yakuwonyezza laba enjovu zino bwe zattanga abantu nga zibalanga okunoonya amasanga gaazo naye ate ggwe mu kifo ky'okukutta zakutwala butwazi mu kifo omuli amasanga nze namuddamu nti mukama wange nange kankusabe owone eddiro lya geyeena owone ekiyama eddiro lya geyeena era nkwegayiridde nzikiriza nzire mu nsi yattu ko ye nti kituufu ojja kuddayo ewammwe naye linda akatale k'okutunda amasanga kamale okuggwa kubanga abasuubuzi bangi nnyo bajja kujja mu katale okugula amasanga nsuubira nga ndisobola okukuweereza mu nsi yammwe ng'oli n'abasuubuzi abo byonna byaŋŋamba nabikkiriza bulungi era okuva olwo nenfuuka wa ddembe ate nga mukama wange ampisiza ddala bambi bulungi sibeeba n'abawalabu b'ennaku zino bwempulira ababonyaabonya abo basajja abo babonyaabonya bantu kakati ennaku ze yasuubiza bwe zaatuuka abasuubuzi beyagamba ne batuuka ne bagula era ne batunda wamu n'okuwaanyisa ebintu bwe baatuuka okuddayo mukama wange najja gye nnali naŋŋamba nti abasuubuzi baabali bagenda siboddeyo ewammwe nange nensitula nensaabala baali baguze amasanga mangi nnyo gonna nga bagasiise mu kyombo mukama wange yansasulira ez'olugendo era yansasulira n'ensimbi endala nnyingi olw'emirimu gye namukolera era nampa n'ebintu bingi olugendo lwaffe lwali lulungi twayita mu bizinga bingi n'abasuubuzi bagendanga bagula ate nga bwe batunda nange natunda bye nalina n'engula ebintu ebirala bingi ebitagambika neegulirayo n'ensolo ey'okwebagala twayongera okutambula ne tuyita mu malungu ne mu nsi endala nnyingi okutuusa lwe twatuuka mu kibuga kyewaffe Baghdad nagende butereeve ewa kabaka Kalifa ne mulamusa ne mulombojera byonna ebyantuukako mu lugendo lwange ne naasanyuka nnyo okundaba nga nkomyewo nga ndi mulamu yalagira ebigambo byange biwandiikibwe mu nnukuta eza zaabu oluvannyuma natuuka maka gange awaali eŋŋanda zange ne banywanyi bange eyo y'enkomerero y'ebyafaayo byonna ebyandiko mu ŋŋendo zange era Katonda omu omutonzi atenderezebwe Sinbad bw'atyo bwe yamaliriza eby'eŋŋendo ze oluvannyuma yalagira omuweereza awe Hindbad omupakasa ebitundu bya zaabu 100 yamubuuza na kino nti kale Sseruganda wali olabye omuntu yenna yali alabye ennaku n'okubonaabona okufaanana nganze ko Hindbad nti Katonda wa mazima ebibonoobono bye walaba byakusaanyiriza ddala enkuyanja y'ebintu bino by'olina kale weeyongera okuwangaala nga bw'olya ne ku bibyo
nzija kukusabiranga. Awo ate Sinbad n'amwongera ebitundu ebirala n'amufuulira ddala mukwano gwe enfiira bulago atamuviirangako ddala okutuusa Walumbe lwe yabaawukanya. Kale atenderezebwa oyo w'amaanyi atafa. Katonda atafa. Eyasukkuluma omutonzi w'eggulu n'ensi era ow'olukalu wamu n'ennyanja.